Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate amaze n'akyevaamu era nga Phase 2 National Platform North Countrywide Tour erodinga ssaawa yonna. Museveni tugenda kumuddamu okumupapaza empale, tubadde tukyamusirikisizaamu nga engoye abeera mu nkalu, naye kaakati kino gye tugenda okuzzaako second phase Museveni tejja muleka kyekimu, alowooza akasiriikiro mbu twabivaako. Munnaye eyo Sseete Bukabula tubadde tukubala, omanyi oli mutubumbuzi nnyo. Engeri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'obadde tulaba abantu ab'enjawulo ab'emmundu abatemu ab'enjawulo obadde obutambula nga bamutambulirako oba kumutiisatiisa oba kumulemesa nga gw'oli eyo weewaana, olowooza twabivaako. Tetubivangako, ate tugenda biddamu kabisibisi, tugenda biddamu buto. Anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okwowola Bannayuganda n'atutegeeza nti ennaku z'omwezi okuva kati ntono ddala nnyo zibulayo tutuuke ku Phase 2 eya North Countrywide Tour. So baganda bange, mikwano gyange, mwetegeke nga mukimanyi nti omukulembeze essaawa yonna tuddamu okuzoganya eggwanga. Ffe twemanyi tuli bazoganyi, era tugenda kuddamu obuzoganya bano abampembe abajja okusaanyawo eggwanga lyaffe, abajja okumalawo, abajja okutulugunya, abajja okwonoona, abajja okubba. Babadde balowooza nti buli kimu kiwedde, badde balowooza nti bawangudde. Maama okwono Kyagulanyi bamala gamuwangula, amala gabivaako bw'atyo. Agumidde bingi, tasobola kubivaako bw'atyo. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti Uganda ya bannayuganda. Temwemalaamu maanyi lw'abantu abatono, tusituke tutambule tulwanire wamu, tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Kyemmanyi nti nga tuweekutte wamu, nze naawe ggwe nange, tugenda funa obuwanguzi bw'ensi eno, era kyemmanyi nga tukozesezza erinnya limu n'ettafaali limu, tewali agenda kujulwa, era ffenna tugenda kuba tutambula wamu ng'ate tuli bawanguzi, nga tuli banunuzi, nga naffe tuliko mu nsi gye tweyagaliramu era nga Uganda yaffe etunyumirira wamu. Bano ba Museveni bo bajja balina mission nnene, naye zino mission zaabwe tugenda balaga nti tusobola ozikulozinga, tugenda balaga nti tusobola ozizibako, tugenda balaga nti tusobola okuggalawo buli kimu kye balowooza nti nno bakoze kyamaanyi oba bakoze kinene nnyo gye tuli. Byonna ebibadde balowoolezaamu, byonna babadde bakola, tugenda bikubikako nati ate tuddemu tutambule. Anti balowooza nti balina poliisi, balina ki, bajja kusobola okukuba abantu, bajja kusobola disiplinga tear gas, naye naffe tuzze nga tubabalidde. Buli kasonda, buli nsobi gye bagenda okukola bagenda gisasulira. Bino tebigenda kukoma leero, tebigenda kukoma nkya, bigendera ddala paka nga tufunye obwenkanya obanga eggwanga lyaffe lyonoddwa. Mulaba nga akatandika obutandisi, naye ate kano kagenda kuvaamu ebirungi, kagenda kuba kanjawulo era kagenda kununuza bangi. Manyi tugenda kuba nga tutuuka ku ekyo kye tubadde tuyaayanira, kye tubadde tukoowoola ebbanga lyonna. Bannayuganda mutandike okwetegekera obuwanguzi n'okujaganya, kubanga bino ebingi badde tubisuubira naye ng'oluusi tebitutuukako. Naye bwe tukolaganira wamu ne tufuna eddoboozi limu eryamwanguka, why not? North Countrywide Tour loading. Baganda bange, mikwano gyange, ye Museveni ali mu kutya, ali mu bunkenke bungi. Bino omanyi bye bisinga omutiisa, anti omanyi yeeyita Ssaabalwanyi naye ate mu butiitiizi yakyakutte ennamba, oba yeeta kimanyi nti twamugwamu. Museveni twakugwamu, oli mutiitiizi, tolina ky'osobola, ye ate osobole ki? Magumba gaago gatandise okuba nga gakubagana, tokyalina ky'ogamba ggwanga, era oliwo kulinda omuvubuka omutenvu omwolo ajje atuule mu ntebe y'eggwanga gye weefuggazaamu, gye walemeramu, gye walowooza nti yo kumbe naawe mu mazima amatuufu. Ekituufu okimanyi, era okimanyi nti Bannayuganda tebakulondangako. Kimanyi bulungi nti Bannayuganda balina pulezidenti waabwe gwe baalonda, balina pulezidenti waabwe gwe baagala, gwe bawulirizaamu, agenda obbatambuza nga batwala mu maaso. Tewali agenda kuwa chance, tewali agenda kubeera mu mikono gyo, tewali agenda kulaga nti gwe aliko, wabula tufenna twegattamu ne tugamba nedda, tukooye, enough is enough. Bwe batyo ne tuvaayo n'amaloboozi gaffe amatonotono tusobole okununula eggwanga, era nga twesuubiza ntwerabanga abawanguzi. Buli lunaku olukya twerabamu buwanguzi, ate nga tugenda butuukako. Obuwanguzi bwe tubadde tuyaayanira, bajjajjaffe bwabalimba bulimbi, naye ate ffe tuzze n'amaanyi malala. Era nga baganda bange, mikwano gyange, tuwulira essanyu n'ekitiibwa nti eggwanga lyaffe lyafuna omukulembeze omulungi, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kamalabyonna waffe bwalangira kyalangira kye tutambula nakyo.
anti ye mukulembeze. Balala tebalina kye batugamba, tebalina kye bagamba. Kabe tubikuwe omukulembeze ate nga alangirira Nuupu County Tuwatu. Omuntu bulwalwa muyinza okutegeera kufa obuyinza ne bumuwamba kubeera muyinza ne bumuwamba ati ffe abamulwanyisa tetulina kuba na buyinza tulina obuyinza wabula tulwana tulina obuvunaanyizibwa kyetukakatako okusigaza obuvunaanyizibwa okusigala nga tulwana kati ebyo nabyo nebagamba nti no bajja baba obululu munawangula bwoba ozimba society ozimba nga azimba ennyumba ogiwa foundation emu naye mu kukola foundation osanga obuzibu bungi nnyo ng'ositula ekizimbe kubanga yewasingira dde obuzibu otuuka ku slab esooka ebintu biba byangu oba ofunye poti yabwereraawo oba ofunye mugenda kikola mutya era musuubire munawangula bwoba ozimba society ozimba nga azimba ennyumba ogiwa foundation emu naye mu kukola foundation osanga obuzibu bungi nnyo ng'ositula ekizimbe kubanga yewasingira dde obuzibu otuuka ku slab esooka ebintu biba byangu oba ofunye poti yabwereraawo oba ofunye poti yabwerere nofunye ennyumba eyawansi ebewedde ate ne foundation y'ennyumba eyawaggulu bekoze tetulina okutuuka kukyasima foundation twali tulowooza nti olutalo lwa 86 Museveni azze mu buyinza tukozesa emateeka mu 9 tumanyi tujja kutambula bulungi naye okiraba nti no ensaagi ziza mabega now kati ffe abanno n'abakulembeze abalala ba forces of change we are trying now to dig a foundation construct erect a house on a strong foundation katuli mu foundation kati ezo challenges ezo olina oziexpectinga ekitya kijja kutuuka kati ensi zaamu ebizo zaatuuka omwaliro ogusooka ezimu ziri kugwako 2 ezimu ziri kugwako 3 tetukyali wansi tubonaabona tobolaba kati tugenze mu kabuka LC1 tutandika okuzimba we are building again oli abawoleza mu kuteeka mutabani we ku foundation ekifu era ekizimbe kijja kugwa ekizimbe kya Museveni kyazimba nga buulira mu mikyali basajja bavubuka eventually kijja kugwa kubanga bwolaba mukozi byayogera ne Museveni byayogera n'abalala byeboogera bayinza okukuba ekisate ne beekuba tetufunanga Uganda is not yet liberated eggwanga lyaffe terinunulwanga n'omufuzi yennyini atufuga tanunulwanga kubanga he is still fighting kati naye talina mirembe he will never sleep ekyo kitegeeza n'omufuzi aliwo obanga teyeebaka kitegeeza ensi tetereranga tali free yeetaaga naye kununula kakati mu kununula obwo bwe butafaali kati LC1 eyinene mugiteeka mu puroguramu okulwanirira ababulandi eba puroguramu okweteekerateekera 2026 eyo naye tuligisangayo n'okulwana okuvaayo ne demonstratinga okumuggyako kati bwe kiba kisoboka nakyo tukola ki kati lebo yenna bwe tukifunidde we just take on kyamawulira so LC1 nkulu nnyo nti mwabadde ngayita okumanipulating okubba obululu okukumpanya sente za gavumenti ezona project zibateekawo emyoga nebitatuuka bulungi ku ground LC1 LC2 LC3 4 zikola omulimu munene nnyo kati ye process that process eteekebwamu sente za gavumenti zomusolo nguwa kati sirina gisuula mu guluka eteekebwamu amaanyi g'abannayuganda kye balinawo kyekati kyebasobola okuwamba agatanya nebakola ki ne bakiteeka mu mikono byabwe so we have to come out and work hard okulaba nga tufuna abakulembeze abanyumirandira okakyeya mbadde nsaba otangaze ku nsonga y'abakulembeze abavuddeyo okuba nti beegwanyiza kadi ya national platform okubeera nti bagenda kuyimirirawo kuba LC1 ngera okutangaza okyamani tukulabira singa bawambiddwa abalala bateesateesibwa mwenge ekibiina mugenda kukikolera kiba mugenda kukolera ki ensonga eyo ekisooka neebaza abantu nti balwanye okugoba kibayita okutya obutakukyesabotya awukulugulu era olabira ddala nti abantu bali vigilant olaba nti abantu buli wamu batuyita beegomba okuba nti nno wawamba abantu n'obatta
abamu ne babula abalala basibe luli wawamba bibiri ne weewaana naye ng'abantu bakyavaayo okulaga nti no bakyalwanira ekintu era tebatya tebalina nsonyi kuvaayo kwesimba ku tiketi ya kibiina ekyamanyi ekiriwo ekivuganya ekigenda okujja mu buyinza ekyo that is great kikulu nnyo kimina okulaba nti very big achievement ate ekyo bwetuvaawo nti abantu bali bugira nti babakwata ne babasiba ate nga bali basaba ine mu maaso nekyo kubagigo after all we have to go bwe balukwano nga lwomusajja omulema kanga atambudde nga kugaa ng'agenze eri because abatalina kyakola balina okutambula oluyimba lulisituka tutambule oba tosobola kudduka wakiri tambula oba tosobola okutambula wakiri yavula oba tosobola okwavula omutima gwo gubeereyo kategeeza nti kyeya bano abantu abagadde okuba nga bagira ku gundi ne batiisibwa nti abantu bajja kujja so tekitiisa bantu atugenda kuteeka oba LC1 wonna era ku mulundi guno ate akalulu ka mugongo ka kibuli generation y'abavubuka egenda kuteeka engoba naye twagala abavubuka ab'obuvunanyizibwa abasitwab'obuvunanyizibwa nze bwe nafuukira chairman w'LC1 nafuba okulaba buli muntu yenna ayita mu mukono gwange abeera successful buli level yonna so tekereza nti obeera olwokuba oli mu buvubuka toba na mpisa manya ensi ate ekyewunyisa ku mulundi guno abavubuka bakyalinyiza nnyo abasajja abafula abalinga ne polisi nebeera kyali olaba bali babyabalakalekasi ogabadde babakwata ne babasiba emyezi 6 ate oli ne batamusiba yakoze eyagabye kati abavubuka ku mulundi guno bavuddeyo nnyo ekitegeeza nti n'abakulu tebavaayo but we have to encourage the younger generation so abantu abo abavumuzi nyongera beebaza kuba nti bavuddeyo ne beesimba ku LC1 eno eba nekimuginyooma kubanga yentabiro ya buli kintu kyonna eriko omuzinzi gw'obukulembeze ng'era nkubiriza bannayuganda buli alina obusobozi yenna aveeyo yesimba ku LC1 kubanga bwe twesimba ku LC1 taking up positions ezo zigenda tuyamba okusimba emirandiro emigimu wansi tetekyukakyuka. Alright, omulungi kyatugoberera ku mikutu gyonna egya struggle emikutu mengata abantu kyoyinza okukola kiri kimu sharing busharinze video osobole ate okubanga ozimba page zino za kyukakyuka ffe tetukuba bulangu tetugendako mu bampa tulira ekiyamani nyazi jjukira ye ssaabakunzi w'eggwanga lyonna okuva mu National Unity Platform olunaku olwaleero tumukyaliddeko okubanga tutangaza ku nsonga ezigenda maaso naddala mu kalulu ka LC1 nga tukyali mu kuweero lyeri mu kiyamani nyazi bannayuganda mu kalulu kano mubeetaaga era mubeetaaza ki ekisooka yes olunaku lwenga lukulu lw'okulonda munnange tosobola kugaana kugenda kukola ku mata olw'okuba osuubira nti wajja kudda oba nti sente zo zijja kufa tosobola kugaana kumira ddagala olw'okuba olowooza nti nno tujja kuwona ekyo ekirowoozo ky'okuwambibwa ekyo kyekitulemesezza okugenda mu maaso olwozinde ennyumba kitubagamba nga olwagimenya naye ebbirira najja n'agimenya kubanga bino ebintu nabo babikola mu bubba kewunyisa babikola mu bubba tobola byekweka droni zijja kiro bikoze bitya tobasobola bikola misana n'okutiisatiisa okuwamba abantu babbi babikola kugamba bakimanyi bamanya amateeka so kulowooza ennyumba olinga ajja n'agimenya mu bubba kyolina okukola yongeza sipiidi ezimba tuli bangi nnyo abasobola okukola ekintu kimu problem bano basitukira sayidi eno bano basitukira eno basitukira ku ssaawa za njawulo omulundi guno tugenda kusituka omulundi gumu tuyingire mu kalulu kano tewakikutwala kukola nga walesitolongi kyamanirosiwa balowooza nti yagala enkyukakyuka okwebuuzaabuuza essaawa y'okulowooza neetuuka neweekubira akasimu ate n'obwala bitaliyo olwokuba ekyo kigende eri buli munnayuganda tewali kikulondesa kiyamani w'ensiwano nga bakuguza essente tewakiba manufugula esiya zenolonde omukulembeze agenda okukulembera ekyalo kyo aba ekiri okulya obusente abantu bakyesonga baveeyo bonna bajje balondeko n'abalubaddewo ati akalumu kerosiwano oba tebannabakkalanga oba bakalanga kiyingize mu memory yo omanye nti wanu oba munnabyankyukakyuka ki agenda okwesimba ku kitundu kyaffe
era omuntu oyo taking time mu studying tuba tasobola tekewo yasobola kubanga ekintu ky'abantu okukolebera obulungi nakyo kintu fundamental kubanga nyinza okulowooza ku nnyo ate abantu batafuna leadership nnungi twetaaga omukulembeze ate nekiseera kimusewo nkubiriza bannayuganda bonna bajje batwegatteko tewali kikusiba mu NRM eremereddwa eggwanga limu jangu oyingiremu oli mukulembeze owereze bulungi abantu kubanga abantu baagala nkyukakyuka naawe wenyirinyini wooli so badde mujje mutwegatteko bannayuganda tuyingira akalulu kano kubanga it is our constitutional right ate otuyinza okutambulira okutuusa eggwanga lyaffe. Okay, chairman, tuzi tulaba obululu obuyise emabega naddala twalaba akanatwedde ekayunga nti buzze obubbirwa obululu bungi nyo naka pulezidenti waffe Kanyini Kabiwa so chairman nyazi singa nakakapasente okabiwa chairman so nti akalulu kano kati akali mukubindabinda ka elsewhere chairman mwetegese mutya okubeera nti tekabiwa kakuumibwa era bwe twabanga kabbiddwa chairman kiki mugenda okuba mumezaako? Ekisooka ensibo yasanze ekizibu obanga akolera wanajje mu kitundu n'atandika okutumbula abantu osooka n'okkiriza kubanga tuyinza kugamba nti sigenda kunkebera siriimu obakolera balina okukerera nayeoa nti erina ekizibu kino eggwanga teryakolera nga temuli demokrasi era eggwanga lyaffe olaba embasi ezisingano zibaawo zitambula zigenda kubanga obukulembeze demokrasi kutunyuza obwamazima n'obwenkanya demokrasiya tanaba kukakatira wano nakati ekyo ekyokubbiwa kiba kirwadde kyetulina okujjanjaba ne tulina okukijjanjaba nga weya live tulina okukijjanjaba nga tukola tulina okukijjanjaba nga tuparticipatingamu ebyo ebikijjanjaba tosobola kujjanjaba kintu nga toliiwo oba nga tokiriimu. It is ours, it's our problem. Exactly. Kati tulina okuteekamu amaanyi so akakalutu tujja kukkiriza kabu nenzikiriza nti bannayuganda basukira obulungi mwaka akalutu kokka kigenda kusituka buli wamu wonna after all resources zaffe za gavumenti za ggwanga ziteereddwawo fe tugende tuzikozese bulungi tugende tuzikozese bulungi tulonde abantu enkyukakyuka esobola okugiramu LC wano banyabo ne bassebo enkyukakyuka nze ndowooza nti esobola okugiramu bwata bonna bonna after all it is a constitution enkyukakyuka esobola okugiramu LC wano so ekyokubba akalulu njakifigalingawo kubanga wemuli ku kyalo mugende mwewandisa ekiseera nga kituuse bakuteeke mu regisita y'ekyalo ekitegeeza nti olwokuba kadiyo identity card yo electoral commission gye bakuwa nti olwokuba olondera makindi ate osula kamota nti kamota tujja kulonda ojja kulondera katobera mu kitabo kya LC1 mu ligesa ekyalo ekiseera so ndowooza nti nno kikulu nnyo okuparticipatinga mu kalulu ako nga tolina negative attitude ekisinga tulemesa era ekikemesa nnyo n'abantu n'atagenda kulonda olw'okwalooza nti akozajjakkamu ogenda olonde ofune ekyolwanirira okusinga okugamba nti akalulu akavye nga tewakoze eki nga tewalonze yugo and participate so ekisookera ddala obukulu ebyo nebyokubba nga weebiri okikasi otegedde nti babba buddu tugende tukuume ebuno balimu okuba tubeerewo akalulu ka mugongo babala omuntu omu ku omu so tugenda akalulu akapasitetingemu. Okay, chairman, tutunuulidde ebifuna ddala ebya LC1 abakyala beesuulidde nnyo gwanagamba okubanga tibabyenyigiramu nga batunulira tebifeerala olumu mulundi tusuubire nti NUP erina abakyala abagenda okwenyigira butereevu mu kalulu kano aka LC1. Munnange nno okubuulira kali bakasazaamu lwakuba twali tusituse akati abakyala kinyungi bino kyewuunyisa bagadde enkyukakyuka kubanga niwotuuka abakyala bebaagala okukulemberera ne mu structure za kunga abakyala bayitirivu ojjukira bayita abakyala wano jasaba obutale olaba nabunanga bakuwaali ndowooza nti kikulu nnyo obutalemesa mukyala ogenda kuparticipatinga mu byabufuzi tuyinkayiringa abaami bane tumulemesa abakyala
kuyingira mu kulembeze kubanga buli revolution yonna enkyukakyuka yonna ejjanga teri mu bakyala teba nkyukakyuka bwe baako abakyala eba yamugundu eba nnungi kubanga bo bateekateeka bafuna n'obudde obumala okuteekateeka mwenga ekibiina wamwina abakyala bemugezezzaako okuba nti mukuula okuba nti bakenyigiramu oba nti buvunaanyizibwa bw'abaami oba buvunaanyizibwa bw'abakyala okuba nti balina okyenyigiramu oba mwenge ekibiina mwena kyemukoze okuba nti abakyala bakenyigiramu teyo fe abakumba situgenda mu kintu kyonna kyonna ng'abakyala tebaliyo era nze lwemba ntuuka lwemba ngenda wonna wonna okuyingira mu motoka olina okuba n'abakyala so abakyala enuka baweebwa omukisa munene nnyo balina pulatifomu yaabwe mu kiseera kyekimu pulezidenti ne mukyala we kyakulabirako kinene nnyo bwe baba bakola emirimu gyonna mu kibiina olaba nti bali wamu so ekyo omulamu gukuguliko nnyo abakyala olwedde structure y'abakyala twagijjuzako dde abakyala wonna abagenda okubeera abakulembeze abakyala okubeerera byabo so tetwabeera ddala edde nga tabananakasazamu okay chairman nga tugenda kuwunzika programu chairman tulabe nti ogenda kutambula e Dubai onoogenda e Dubai ne kunga oli kati ojije mu Uganda otandise okuba nti ogibuusa Uganda bannayuganda bonna tebali okubanga obabulira kunga kitegeeza tutunulire ku lugendo olw'e Dubai ne Abu Dhabi nga tumaliriza oba nga tugenda kuwunzika programu ekinsanyusa abantu abasinzikati bakigula ababeera ku social media balina essimu era twenkaliza abantu bangi nnyo okugula smartphone kubanga abeera updated era abeera ku mawulire Museveni yagezaako okugula okunga social media nga nibwako emisolo ekiro ekyatusibisa mu kisooka naggalawo internet nakimu kyonna abantu nebakozesa kali akalala nebafuna kati bwe tugenda ebweru abantu abamu bagafuna ne bekwogera ate ensiza ebinundifu babawa platform nemwogera asa mutegeeza poliisi nemukuteekateeka nemukola so ebyogerwa byonna byonna bikomawo eno babawo feedback back home kati kikulu nnyo okutambula secondly abantu baffe abali eri bafune sense of belonging to the party, change that they need in Uganda, the activities on the zone. Baba from Yomukisa, one of our contributing at Chinese union to struggle. Yes, for the quality name. So comes tubadde na chairman Nyanse Ntamunga naye ategeeza nti national platform egenda kuloadinga Nup Countrywide tour esawa yonna egenda kuba eggulwawo nga chairman Nyanzo wa Kunga we muwulidde wa confirming eggwanga tekyali kulanga kulala baganda bange tekyali kubuuza kulala kwonna wabula ekibuuzo ekiriwo bannayuganda kyakusimbula kulaba nga tuwerwanako tanga tukozesa eddoboozi limu okulwanirira eggwanga lyaffe ate era n'ensi yaffe okutwalizibwamu anti his excellent Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abikolanga nakana akasonga we kati yakamaliriza dda era nga kati banna national platform bali mu ssanyu bali mu kujaganya bagamba nti wano national countrywide Nup Countrywide tours phase 2 tejja kuleka Museveni kyekimu siye mukadde munaamuwulira ffe tujja kuba tusimbudde nga tugenda mu maaso nga tetwagala kumanya kyonna wabula okuggyako okugamba nti kakati yessaawa bannayuganda tufune eddembe ly'eggwanga lyaffe tufune ekyennyini kye tulina okufuna tufune we twekwata okulaba nga tunonda eggwanga lyaffe okulijja mu mikono gyabo abakyamu gyabo abajja okubba gyabo abatugumbuze gyabo abajja ne missoni endala ze baalina okulaba nga basaanyawo eggwanga lyattu lino Uganda eritalina buzibu na muntu abantu abo naye ffe tulaba nga tutambulira tulaba nga tuli mu mbeera ya buwanguzi era twerabamu ebirungi bingi nnyo era eggwanga lyaffe tulaba nga tulitaddeko ettaffaali eriritwala mu maaso nga tewali agambayo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine his excellence president w'eggwanga lino omulonde president w'abantu president wange president wo ffenna gwe tutunuulidde okulaba nga tununula eggwanga Museveni n'akabinja ka temukyalina kye mugamba temukyalina kye mwogera temukyalina kye muzzaako wabula kye mulina okukola
kwe kuleka bannayuganda ne bakola ekituufu kye balina kukola era ne batambula nga batambuliramu bagenda mu maaso. Era ffe abatambulira mu kitangaala balaba nti tuli mu kitangaala era tuli mu budde bwaffe bwennyini tusaba nga tutandikidde ddala okutuusa ebigendererwa byaffe bye twabadde tuyaayaanira ebbanga lyonna, era nga Uganda egenda kufuna obwetuwaze obutuufu, egenda kufuna amaanyi amapya, egenda kufuna ku ssanyu, egenda kweggyako ekibambulira kya Yoseri Tebuhabulwa, egenda kukola buli kimu ekyalima era nga twesuubiza ne twejjukanya buli olujja tuba mu kwejjukanya na kwesuubiza nti afazaali okufaafaagana ne Museveni naye tetugenda kukkiriza tufuga nga batategeera. Ne tusobola okuyimuka ne tuyimusa amaloboozi gaffe ne twerwanako. Baganda bange, mikwano gyange, mbeera yeeyo naye tuli bagumu era tulina okusaba nti bino byonna Museveni byatukolako eby'obutugumbuzi eby'obuyeekera bigenda fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe ate naffe tufune ekitiibwa kyaffe ekituufu kye tulina ofuna.